Police Nansana mu district wa Kise tanso okunoonyereza ku nfa ya Godwin Kansime abadde nannyini essomero lya Victoria Secondary School Nansana ng'okusinza ku Leonard Simba omusomesa ku ssomero lino mukama waabwe baakoma okumulabako ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda 2023 kyokka bafuna amawulire nga Kansime bwe yali attiddwa mu loogi Nansana eya Nansana Inn. Omulambo gwe ne gutwalibwa ne gusuulibwa e Busunju ku lunaku lwennyini lwe yasembayo okulabibwako. Kubanze nasemba kumulaba ku Friday ennaku z'omwezi nga lumu. Saddamu kumanya ntambula ze kubanga nze nali mbeera ku ssomero naye alina emirimu gy'emirala gyako naffe gwe tukola naye omubwanta asa nze yankubira nga wayiseewo ennaku nga 3 agamba nti omusajja essimu ze teziriiko nagenda zikubako nga teziriiko. Kaakati omubaka wa pulezidenti atule Nansana Shafiki Nsubuga mu Bunambira alagidde okugalibwawo kwa loogi eno eya Nansana Inn nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. N'olwekyo mbagirawo Nansana Inn ngenda gikka oba tugiggadde tugikoze ekyo mpaka investigation ezivaayo omuntu yafudde atya. Ekyokubiri manager n'abakola ku lunaku lwonna bonna mbaagala. Okusinza ku RD Shafiki Ali, Kansime yattibwa abantu abatannategeerekeka okuli ne muganzi we nga no bayambibwako n'abamu ku bakozi ku loogi eno omulambo gwe ne bagusuula e Busunju. Abantu baakutte omulambo ne baguggyawo ne bagutwala ne bagusuula ate ng'afiiridde awo. Twandibadde mulimu gwa poliisi kyandibadde kuwanduulu mujje bannange omuntu ono tumusanze akoze eki afudde n'omukyalo bandibadde bamwekwatira yazema omuntu n'amufaako waya bwetusooka okunoonyerezaako. Nsubuga agamba ne gye buli kati bakyali ku muyingo gw'abatemu bano okuli ne maneja w'ekifo kino Leonard Simba omusomesa ku ssomero lya Victoria Secondary School ategeezezza nga bwe beekubira enduulu ku kubula kwa mukama waabwe ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno. Kibi nnyo kubanga omuntu okufiirwa omuntu ekintu kinene obulamu tebwezzikawo. Walibadde okuba nti yabula obuzi oba alina ekizibu ekirala naye ng'okuba nti yabula n'abulira ddala omuntu obuvunaanyizibwa si kirungi eri famire n'amikwano gye ne bakola nabo. Omubaka President Shafiki Nsubuga ayongerako nti ekifo kino tembadde mutemu nga kyababuuseeko ofuna amawulire gano. Tavaayo nga RDC kuva ku makya betubadde tulimu ngumya abantu b'e Nansana nti Nansana is soon a home of peace era okutumbira obumenyi bw'amateeka mu bitundu byaffe. Poliisi egenda kunoonyereza era buli kimu kigenda kuteekebwa mu nkola. Mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango ategeezezza nti beeyambisiza kamera zaabwe enkesi okuviira ddala ku mmotoka bano badde batambuliza omulambo okuva ku loogi okutuuka we baagusuula nga lwo n'abakwatiddwa okuyambako mu kunoonyereza. Kiza Peter yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.